Koddeyo bakaggwa omuli kubanga muwuliriza Sunset Media n'okubanga essaawa dino mugyekuumireko. Ekyo kirungi no mutuzaamu amaani lwe mugezaako okubanga munnange mutugoberera. Wano wene ku Sunset Media oyagaana serebuwo twewaayo okubanga twida kutumbula bitone. Olunaku olwaleero nsoboye okubanga nsinkana ku lumu ku basaadha bakubye endongo mu Busoga era nga Busoga etuseeyo naye akola ki yeikiriza. So sina kindi ti Busoga yonka na buli muntu yasobola okubanga avunnama. Aye nga nkali kujja mu bingi no kansobola okubanga ntumirako na buli muntu yena atwikiririza mu omulimu gwe tukola. Kantandika n'omukulu weffe asobola okubanga akinonnola ku Maina n'eroboozi baba. Webale no muganda wange Dr. Hussein. Bwedi ekintu twakikulekera mu Busoga. Olina mbandala mu promoting omuziki gw'omwana oweka. Era engalo tuddandimaze neera enkalwayi nno ndi kugimamu. Kyo kituufu. Muli kwogera ni Denpo yayongera ku akani the Prince. Denpo the Prince. Ava mu Active Music. Mwembi Musoga. We naawo wetandikira ka program kaife nga bulido tutandikira wano wazabya kubalaata tutandikira okubanga munange tusoya kubembe baife ebibuuzo baba twenze tumane endonge eno wagitandika otya. Niyanziza Dr. Hussein. Era ndikwenda oyongera okutangazaamu okugitandika otya. Kuba endongo neyantandika. Endongo neyakutandika. Nze tigitandikanga. Endongo eno waliyo abayingira mu kintu ng'ekituufu tebalina kirooto. Bakoba bukobe nti oba omuntu mukazi wa mumenya omutima yajja wa mu studio yafulumya olwemba. Wabaayo n'omuntu akoba nti nze nazaalibwa nga nina ekitone bayinza okuba nga banzaala n'akagoma mu ngalo. So kati gwawa. Oli mutuufu. Akagoma ako ntiteebereza okuba nga banzaala nako. Kuba bwe natyama n'omukeena nnongolo bulungi. Yawulirizanga ino Malagala Stefan ni omwembi ow'Obuganda gwe beeta Fred Sebata. Era yankoba ati yayendanga ino music w'abasaadde abo ng'alinda yange. Bonna webituukiriza ndowooza era bakuba ati kyoyo yange olinda. Wedi nga omwana oyo amala yena yalugubba nakyo ng'akuze. Kituufu. Nalugubira mu ndongo okuva mama we yayo yende ng'ayoya music w'abasaadde abo. Na lwaleero endongo togiyisanga. Olina enemba imeka baba? Omuziki mungiko. Lwakuba nti kati tubala nti oguli serious kati saano gwe tulinagwo liri enemba nga 3. Nemba 3 olusooka. Tulina olwemba lwe beeta Sekukulu. Ibana Kungulu. Lunaku lusinga okunoma mwaka Sekukulu ne bw'oba odizirawe olafukiro kobyetu byanga tanabanaku. Akemba kano watandika otya okali okusinziza ku bigambo ebiri mu lwemba? Olwemba lwa Sekukulu nga olulumya obuumi obululimu naluwa time okuva ng'era ndi muto nga tunumirwa ebintu ebya Sekukulu ebibaamu bida nga bakusuubiza bimwesunga nga obiwulire nti lunaku olusinga okunuma mwaka Sekukulu ebikolebwamu okulya okugula engoye nga byonna weebiri. Ondedukeeza Sekukulu twayinga nga mubisa bya Sekukulu ngena atera okutuuka. Ife ni tutwabanga na sente da soda. Ife nga tetukola tukunganya amacupa twagula bujolo jasi twata mu macupa nga tumana nti ecupa ya kampuni eno akabujolo jasi ketugula. Ebitu byawukana yetuvuire Kituufu. So kati ekifaanyi ekyo okuva mu buto bwakyo bwendidye nga nkibona n'okwesunga newaava olw'embo era nalwaliro Sekukulu ekanumira buli omu okuva ku muto paka ku mukaire era n'obubaka mukemba tulina olwemba lwe beeta ojja kukondisa tulina olwemba oluyaka twasaba okuwulira lwe beeta Wandaga. Abantu emitima mikowu yakuwanaka yatereka endaliba nze nenda talikyuka kwe banaziika we banzise muna kweye migeire
bagayo vira kale awo tubanga tuvireyo akemba mukawulire kali mu bududuzi kaduduzi era okawulire ebikabairemu era okawulire ebigambo ebikabairemu kati akemba kawandaga kano kalina video wandaga sound olwemba olyakola tulina lwakafuluma video twamaze okugikola yaweire eri kumuzigera nkusaba mugirindire okuva mu wiiki enaabefuluma okutuwakula okutaano wagikoze ine era mbere nikusaba buli omu agirindire bulindire agyesunge. Video enani yagikoze? Video yakoleibwa omwami wakabe mweta za Tabu. Ono za Tabu wange? Oyo za Tabu Kabaka. Amazima gayinta atati za Tabu? Yetwamuwa matweni fabe. Za Tabu nkunoonya wona woli. Omusaadde oyo namwegomba kuvaira za Tabu. Tyamwegomba nti oba abufumbo wabula okusinza ku byakola. Wakabi. Musaadde wakabi yakoze kifaananyi ky'amaanyi. Change video waba yaragikoze. Yoyo yakutambula butambule. Kati kankubuze ku kwekindi buzibu ki bwoyagala mu kusoomozebwa mu music? Obuzibu obuli mu music tudde akuba nti alina obuzibu bwamu kubanga kiba kirungi ekintu kyongeramu okuba nga okiddinga era okyenda. So kati ate webanga kyoyenda oli kukinoonya mu buzibu kiba kirungi mu byonna byonna ebizibu tulina okusooka tuvireko embali noonya ebirungi ebirimu okusikiriza niba tobebifuusanga emijjo egitwegomba eginairawo kitwenda ino kayitewo ekifaananyi kina aiza kitabambuzibwayo biba bitono. Yes. Okusoomozebwa kwo okwagaine oyagaine kukumu okusoomozebwa okuva eri bembi baino oba kubanga abembi bangi abona nga olina kyolikola yabanga atali kwenda okutaamu enkokola ebintu ebyo ebizibu ebitatera kubyagana kuba mbeire nkalina omukisa eri bembi banange banenze ate nayongera okwebaliza irala Sunset Media etukolera omulimu omunene ino okuba nga etusolonza n'okutukola obwasi Luganda n'abembi era kyo anyway tibeida kubulamu aye tosobola kuba nti era osigale ng'olingiriza oyo akuteirewo omukono mubi aye nga bensobola okugemagana bono okutuukira kibambisisa ekyo kirungi nno owangalirawo essaawa dino Denipo? Saawa dino ndaganibwa Kampala ku kyalo ekyetibwa Busega enzaalwa yene Musoga enzaalibwa eyange mu Busoga va ku kyalo awo Kasambira kumpi Kamuli district. Oli musaadde wa Kamuli wano? Awo ene Kasambira yekasootuuka Kasambira mu town odaaba otuuse waka bana abantu be Kasambira nina omusaadde gwe beesa Denipo bw'abanga yazaalibwa ku kitundu ky'imwe kiba kitegeeza nti muli ba mukisa ino naatera okukola kukomenkeza okugamba obusembayo. Omuntu agyotandika ekintu ng'alina omwembe gwe yeegomba kukola kunaye ku lwabbo oba omuntu gwe yeegomba ati Denipo kukwemba kwoyemba eddoboozi ly'irungi wandyegombye kwemba kuna mwembi ki oba mwembi ki bwegomba omusaadde n'omukazi? Yanziza Dokita ekibuuzo ekyo kirungi. Bwe ntandika ndowooza okuba nti neegomba okwemba okusikirizibwa Jobless yaliwo eno ndowooza mu mukono gwange okuba nga lwenkola nti mpulira omukulu oyo Jobless era Jobless ndowooza bwampa omukisa okwemba kunaye ngusabye busabe n'amala mpa omukisa okwemba kunaye aba alina kyankola ky'amaanyi. Ate mu bembi abawala abakyala mu bembi abakyala saawa dino ndogera kwaliwo kuba ndowooza wetuzaalibwa tibabeirewo ino kituufu aye Flower Girl anembera bulungi oliko wona ow'embuzi omwana ow'embuzi oyo anembera bulungi omulembe guno oguliwo nteebereza okuba nti buti embuzi yagifaanamu alina nti era tomana engeri gyenyingi nze nimuko oba yasigaza nti oba mbuzi so tusobola kuba nga ndawula omwana oyo ayemba bulungi ate mu bakazi mu Busoga bakwemeranga tufize ku mubya enyuma nga Jobless okweku Jobless kuba maama babatwemeranga kwa nnyo era ndidukira Fida Malagala ni Malagala mbembe balungi bakutera wino omukono nga tumantanga tukomenkereza walibayoko kuno obugambo obusobola okuba nga oweerezaako eri bembi baino okuwezaamu okwo ku maani nti balina akola ki olugumiikiriza kino ne kino?
ya ekintu kyempinza okoba bembi banange okusingira katukooni yala waka twende ino endongo ye waife ya waka wano tulemereku olulimerefu olulungi twembi ebigambo ebirungi bidda kubanga batwenda wazeno kyamaanyi kinyinza akoba nti waliwo obuzibu oba kino kola ekirungi bayida kutwenda. Ekintu ekyo gye wakyogerako baana bangi wano bayiiya bwe bayiiya kabiri bajja baleeta olusoga olukweke lwene baluleeta yala wano eno tekiba kirungi wano okwemba n'oyemba kabiri ebigambo by'obona yalangwa ekigambo kino tikisaine kuba nga kikola ki nga kyembebwa waire nga kya lusoga nga tikirina kola ki kwembebwa so wabanga denipo aveyo n'akantu obanga oyogere ku mugoyo gube guki mugoyo kabi ate toguzaazamu kabi ate n'otandika okubanga okoba oja abaana banene mba wano twege n'okusabikaku okusabikaku twenda olwemba nti maama bw'atyamu n'omwana mwena mufiiringa kirala ekyo kituufu so bakuno obugamba obusembayo oba otumireku nnongera okwebaza Dr. Hussein Kabaka w'okutambuza endongo embusoga ekyo kyo buli mulundi mba nenda nkikwebaze kubanga okoze omulimu gw'amaanyi twebaza abawagizi baife ab'ebusoga mwena ni wona mu nsi nayongera okukubiriza ndowooza bembi banange bongera okwenda eiwanga lyaffe okunyweza omuziki ogw'ebusoga twena obusoga tubutumbule butuuke mu buntongi. Yes.